simanyi nze nawakutandikira naye njagala okwebaza Katonda ku lunaku olungi luno. Ze zimu ku nnaku zemba nindirira nze okuva lwe ntandika okuyimba naddala n'ekintu kino eky'ebivvulu nakiyingira 2012 show yange yasookera ali ku Sheraton. Luno lunaku mba ndulindiridde okulaba nga gospel music yeeyongera mu maaso buli kaseera. Naye nga sinaagenda wala njagala kwebaza buli munnamawulire wa gospel ali wano baneeko bakkubira engalo ez'amaanyi. Tukubire TV zonna eziri wano, KTV, Spirit TV, Soul TV, Gugude TV, Baba TV, zonna eza gospel. Mwebale nnyo kuyimirira naffe, mwebale tusupportinga, mwebale kusindika njiri yaffe. Mwina okumanya ekyo kimu nti we are serving God with you guys and we don't take you for granted. Mwebale nnyo. Then media companies endala namwe mwebale kubanga musobola otukkiriza ne mutugulirawo enzigi ne tujja ate ne tuyisaawo ebyaffe. Ne ba sponsors bonna. In 2012 when nagenda okufuna sponsorship mu MTN ne Coca-Cola bangamba ebintu byamwe ebyo bya gospel mbadde nkigamba wano Michael Uma byamwe bya gospel ebyo tubitigira abantu banajja kwerimu ebyo bivulu kubanga bamanya abantu ba gospel baagala nnyo ebintu by'obwereere. Era nsijjukira bwe nali ngenda ku Sheraton nakubira Pastor Wilson Bugembe nga sinaba nakumumanya nnyo nga nakubira mukwano gwange. Nangamba oyina ba sponsor kuba show oba ogijje mu kkanisa ng'oditute out there, do you have sponsors? Amazima ge nina mulimba naye nga saalina wadde n'omu. So leero bwe ndaba nga billboard eno ejjuddeko ba sponsors bannange, you people we don't take you for granted. It is so funny nti mu companies zino mulimu abalokole bangi naye munnange ate okutwesiga kwali kwagaana. So in a special way njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe, everybody who came before us. You're the biggest inspiration why we're still doing this. Mwebale nnyo okukakasa nsi nti bannange ebintu byaffe si byakusaaga. Ffe tuli babulizi ba njiri era tuyimirira mu lutalo, lutalo tuyimiriramu ne lutulema. So muganda wange Ngoma yenwanye naye ebbanga lyonna manager wakimanyi nkoze meeting Ngoma namala n'akyukira munadde n'abivaako. Ngoma natuka ekiseera ne mukyawa era asobola kikwala oyankubira amasimu nga simukwata nga mpulira Ngoma mukyala kubanga Ngoma ye yayitalaba how blessed he is. Yayitalaba ngeri gyatublessinze nze nga kinoomu. Ngoma ye muyimbi wange wekyasinza okwagala akimanyi nemulemerako tukole show Ngoma netukanisa netulangako olugogo kuligetovu Ngoma nampita eno bwati nankanya mulimba nga ebintu bino bisoboka ne mulima n'omulima nti ze tebyanyiga nnyo naye nga byanyiga naye nga njagala akiberemu kuba bwe nagenda in 2018 bwe nagenda okukola lugogo cricket over amazima gennyini tewaali n'abayimbi bano ababadde emyaka 15 baali baditya naye Katonda n'alaga amaanyi ge n'ajjuza lugogo cricket over. Show yange ya sponsoring w'abasiraamu bokka. You can imagine. Abasiraamu ba sponsoring show yange. Guess what? Nana balokole bennyini bagamba olugogo eyo tunaagisobola. Naye Katonda n'alaga omukono gwe. Buli muyimbi ali wano weesige Mukama. Amen. Twesige Katonda kuba gwe tuweereza. Mukama wange n'abamawulire bagamba beesige Mukama. N'abamawulire of course baziwanulira lwa kisa kya Kristo. Mwebalina mu kwesiga Katonda ne mujja. So mukulu wange nze nkwagala nnyo ate kubiriivingiramu. And I'm not the only one. Pastor Wilson Bugembe, bonna ba Grace Mogani bonna, they all love you. And every artist you see here, these are all amazing. To date we have the biggest song in the gospel by Segmento. You know, we had just years ago, we had another biggest song from Titus Kutesa. Twina the biggest song, the biggest worship song, Damasco, who is having a concert also very soon. 14. Tugende bane tuwagire gospel segment naye yalanze wali tugende tuwagire gospel music.
We sing this music that gives life. I'm telling you, abantu bonna bagenda mabaala tebalina kirungi kye bavaayo nakyo, baba bagenze emitima gimenyese gikoze eki, but whenever they listen to gospel music they are given hope. So jja tuyimirire mu maanyi nga tukkiriza nti obwengula bugenda kweggula ku lunaku lwa Saturday jja Lugogo Cricket Oval. Omusajja ono atublessinze kati gwe Munnayuganda ali eyo bannaye bannamawulire kino mukitwale nsi ekitegeere nti eno show it is not a normal show. Lindako kugudde akakwata apo. Okitegedde nti eno show mu show ze mwali mulabye ennyini yakyeyogeredde tebayirangawo. Eggulu ligenda kweggula, muleete abalwadde, muleete abaweddemu amaanyi, muleete buli kimu gwe twolaba ekyagaana mu family y'okukyuka. Me myself, I believe as a man of God that there is going to be a great mark we are going to experience that day. So mugule tickets bannange Bannayuganda, mujje tubeere mu kubeerawo kwa Kristo, kale n'ekitiibwa kyera kimuddire kubanga akigwana. So Joseph Ngoma, we are here, we're going to stand with you tuweeralikirira Lugogo Cricket Oval. Katonda yagikoze kambanyumize kantu kamu nakamwemiza gwe nali nkoze Lugogo Cricket Oval waliwo ekiringa ekisenge kiri mabbali kati nagendangayo nga balowooza ngenze kufuka naye nga ngenze gamba Mukama waliwo kye nakola nga waliwo ekirimba tenjagala okikizigwe nsaba omusonyiwe kati ogamba nga Mukama abantu bagenda kujja bagenda vaawa traffic nganda ekire enkuba ne badetandisa otonya Roda can testify nenga Mukama mbimanyi obikola kati enkuba njiragira okola ki okugenda Mukama n'akikola. Ekyo kyabaawo e Lugogo enkuba n'ekidedde buli kimu tukiteeka mu maaso ga Mukama. Eno concert ye kuyimusa linnya lye bwe naddanga bamabega w'ekisenge nga Mukama oke kale abantu bayinza obutajja naye bamalayika bali eyo mu ggulu basindike bajje oli okozeko ekyo nga tomanye muntu ali mu nyumba ye. Even when you try to give them reasons why they should come, it is not easy. So balokole bannaffe mujje tujjuze kino ekyo leka tube tusooka ku mwanjo wali n'abatamanyi Yesu Kristo, abasiraamu, abakatuliki, manyi ennyimba z'omusajja ono ziba blessinga. Mujje mu bungi n'abasamize mujje mutegere Yesu Kristo gye kuwona amazima n'obulamu. Hallelujah. So n'olw'ebigambo ebyo we celebrate you. I want to thank Next Media. Mumbereddewo for many years. Thank you so much for loving gospel music. I want to appreciate Dorothy in a special way. Mwana muwala muto yewaddeyo alumbe Lugogo Cricket Oval mumukubire engalo ez'amaanyi. Phenom Records yo nkoze nayo since 2012. Boy ogenda kubeera ne sheetabangawo muganda wange. Eyo Phenom eyo tezannyo abasajja bakuba ettaala n'olaba ddala ekiri mu ggulu. Nze mbirabyeko nange taala ntata nkuwulidde ogaba mifaliso nange osobola okumpayo omufaliso munnange okutwala wale era nakawasa tewali yampa kirabo kyamufaliso ate nabo Pepsi mwemukimanyi mweyo family. Thank you guys. Bambi mwebale nambi muyimbi ali wano muganda wange Mefana. I love you so much. Mwebale nnyo John Mary. Thank you guys. King of Radio who happens to be our president mu Gospel Federation. Mwebale naye kubanga okiikirire the gospel industry buli eri wano. Kati ate mwebaboyi temunabategeera kiri wano. Be bano abasajja abamu abanzikirizaamu na still a young boy. 16 years old. I met him. He told me don't worry, you'll make it. 16 years. When I was young, naye Mukama amuwadde ekisa ekyenjawulo takyuka. Bw'atyo nga bwe yali bwali. God bless you, Andy. Mukama bw'okutuusangayo next Saturday. Let's go.